Lusemojju amanyiddwa Abdul Semojju amanyiddwa nga Minana yeeyambulidde mu kkooti Nakawa ebadde ekubirizibwa omulamuzi Andrew Katulubuki bwe babadde baddizibwayo awamu ne munne eyali akulira ebikwekweto bya poliisi eby'enjawulo Nixon Agasirwe okumanya oludda oluwabi we lutuuse ku by'omusango ogw'okutemula eyali omumyuka wa ssaabawabi wa gavumenti John Kagezi ogubavunaanibwa. Minana okukola kino abadde ayagala kulaga kkooti ebisago byalumiriza okumutuusibwako omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ng'amutulugunya. Bino byonna biddiridde omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okusaba kkooti okwongezayo omusango guno omulundi ogusembayo basobole okumaliriza okukuŋŋaanya obujulizi ekintu omulamuzi kyakkiriza era n'alagira abasibe okuddizibwayo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi ogujja omwaka ogwa 2026. More adjournment. Have the accused persons committed to the High Court for trial. Minana alumiriza Birivumbuka okumutulugunyiza mu Safe House ng'era agasseeko okutegeeza kkooti nti Birivumbuka yamuliisa n'embizzi kyokka nga musajja musiraamu. Ono abadde akyagenda mu maaso n'okwogera abasirikale b'amakomera n'abakuuma ku kkooti ne bamwanguyira okumuggya mu kaguli ka kkooti gy'abadde awogganira era ne bamutwala kipayopayo mu kaduukulu ka kkooti. Wabula ono era bamututte awogganira waggulu ekintu ekireesewo akacyankalano mu kkooti. Mu ntuulo ezibadde zibeerawo munnamateeka wa Nixon Agasirwe Michael Akampulira abadde yeemulugunya ku ky'okukumira abasibe bano ku alimanda mu kkomera nga tebasindikibwa mu kkooti nkulu kutandika kwewozaako kyokka nga banaabo abalala be bagamba nti bali nabo ku musango guno bali mu kwewozaako. Yagamba nti buli abasibe bwe baleetebwa mu kkooti oludda oluwaabi lwogera ku nsonga y'emu nti bagenda kumaliriza kukola kunoonyereza ku musango guno basindike Nixon Agasirwe ne munne mu kkooti enkulu kyokka tekikolebwa. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.